Okay, tubaniriza abanyabo ne basomwe n'abatulaba muri ku BMTV Africa TV esinga mwabatulaba n'abatuuliriza tukyazizza omugagga Akram nanyini woteri ayina amasomero ayina bingi ga promota w'abayimbi ga muri ku TV Maso galikole ka proudly sponsored by Soft Studio Nenja Land and Property Developers tuli ku show y'omukulu Eddie Kenzo oba Edirisa Musoza ozo omukulu akira mujagalo byo kubatuuliza bali ku timbe Maso galikole ka BMTV Africa Wanjisebo abulira amanya go ne dobozi lwakyo ku BMTV Africa amanya gange mpitibwa Akram Mayanja mbera wali Jemistin nga amanya gange mpitibwa Akram nga mbera wali Jemistin era olwaliro nzize wano okubanga nyimba muko ate era nga nzize okubeerawo ku mukolo gwa Eddie Kenzo nga atuwamuko wano ebyakabi wano Pretoria ku Lori Club. Yesebo Kozigwe muganda wange alaba era awuliriza akiramu abantu ze tuwulira oyimbye ennyimba era oyina hit mmeka era oyimbye ennyimba mmeka era oyimbyeko ne bayimbi baani abanene oyinayo kolabo yonna? Actually nyimba nyingi n'abantu bangi, so right now nina ennyimba empya era mugenda beera nga muziwulira ku Airplay kwegamba omwaka guno gwe gunaggwerako nga kintu bwe tutuuse saawa eno kuba nsuubira nina omuyimbi gwe nayimbye naye bamuyita Athen Rally. Mugenda beera very soon nga muwulira oluyimba lwe twayimbye lugenda beera lwakabi nnyo kubanga tulutaddemu amaanyi mangi era ne video tugenda ziteekamu amaanyi mangi nnyo kusobola okubanga lwakabi nnyo. Yesebo. Okay, muganda wange mpozi oli butere ku BMTV Africa mpozi Uganda kozi bakuzaalawo? Uganda nzaalibwa mu kifo kye bayita Bugiri side z'eri e Busoga. Abasinga batera otuvuma wano mbu simanyi abasoga badankaana simanyi bakola batya naye abasoga tetudankaana nga tuli basajja bakabi nnyo era oba otunulidde abasoga be bavuma ojja kwesanga nga mu bintu ebisinga eby'amaanyi mwe bali balinamu omukono. So mbadde mbawa advise nti mulekere okunyooma amawanga wabula mukole era ekintu ekisinga eno kubeera nga tukwataganira wamu ne tujjawo ebyamawanga ne tujjawo ebyaki ne tuba nga tukwataganira wamu ne tukola. Ngenda n'empaako example ewali bannaffe aba Nigeria aba Malawi baani abalala bali wano towulira ntalo mu bannaabwe mbu simanyi bassegundi simanyi bakoze biti neffe mu Baganda kuba twetwalanga Baganda kuba kwegamba tribe eriwo nga gye tulabirako. Ogenda n'owulira mbu ate basse gundi mbulwa ssente ate gundi awalana gundi kwegamba n'ogenda n'otulula ebintu ebyo nga side emu si birungi nga ate twandibadde tukwataganye tuba nga kyatuleeta wano kyetukola kyokka ne tufuna ssente ne tudda ewaffe ne tukola bye tulina okukola. Muganda wange mpozi oyo abadde omugagga Akram actually tofaayo nawona nzija omugagga Akram mpozi oba yategese is it white party? Yes sir. Black and white or? Black and white. Okay. Muganda wange mpozi era nga okimanyi nti olubale omutassamirirwa ogenda kuba otunyonyola white ya black and white ya biri wodi era jawonyola ya very eriwa era sawa era okuyingira sente. Okay, black and white party eno egenda beerawo nga 8 omwezi guno gwennyini gwe tuyingidde ogwa October. Actually black and white party element okubanga ereeta abantu okuba obumu era abasanyukeko bonna kwegamba tetwakoze nti olw'okuba nti twagala nti oba ki wabula twakikoze okubeera nga tugatta abantu kwegamba abantu batwala time nga tebamiitinga naye ekintu ekyo kisobola okubaleeta ne bakola ki ne bamiitinga ne banyumya business so many things kugamba bisobola okubeeraawo. Then party eyo to expecting a lot of things to expecting okulya wanjisebo yesebo mbadde ngamba nti ku party eyo to expecting okunywa okulya n'okuzina paka kejenge. So yonna wenna gy'oli jangu nga weetegese kubanga kigenda beera massive. Mpozi muganda gwalaba BMTV Africa weyo mugagga akwama kutekisiza ennaku z'omwezi zijja kuba bwezi kyawera ajja kuba zikunyonyola
Black and White okulaba ng'obaayo jangu oyambadde ebyeru n'ebiddugavu ogwali Tembisa, Jamestown, Santoni, Pretoria, Johannesburg, Gauteng, Eastern Cape Town bonna okwetoloola South Africa mujje bangi musobole okulaba nga mbeerawo ku Black and White. Ampozi njagala okwola abantu mu lulimi Oluganda n'Olusoga lw'osinga okutegeera. Bakubiriza okulaba BMTV Africa ku YouTube, ku Facebook, ku Instagram, Twitter, yonna batulayikinga effe gye tuli. Bannange bannayuganda bannange mugezeeko nnyo okuwagira ebitongole ebikoleddwa abannayuganda kubanga ebitongole bino at the end of the day biba biyamba ffe bennyini. Tulinawo ekitongole kye bayita Surfshoft Studio, ekyo nga kikwasaganya emirimu mingi gamba ng'okulikodinga videos, okulikodinga ennyimba, kiina entertainment empire, kwegamba kiina ebintu bingi wenna gy'oli yonna ng'olina ekintu kye weetaaga ekigwa mu ttuluba eryo. Jangu weeyunge ku mukulu oyo. Waliyo ne TV gye bayita BMTV. Oba oyina amawulire, oyina ekintu kyonna ky'oyagala okulanga, oyina ebintu byonna by'oyagala okubuulira ensi emanye, jangu ku BMTV bakulangire babeere nga batuusa ebintu byonna bye weetaaga ensi emanye. Mpozi oyo Mugaga Akiramu nakutegeeza nga 16 December tulina DJ Ericom International DJ ajja kuba ali mu Club Next ajja kuba tukutegeeza ajja kubeera Kampala night ebintu byonna bijja kubaawo. Abakazi abasajja mulina mwaniriziddwa. Club Next club nnungi nnyo sobola okubeerayo. Proudly sponsored by Surfshoft Studio. Bateekamu ssente nja kulandira developers bataddemu ssente. Abatulaba n'abatuwuliriza olwaleero mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okujjako nja kusinga okwebaza mukyalo Nandi wano okumpi nti yeebale kunjagala era nange mwagala nnyo nga ye bwanjagala. Mwebale nnyo muganda kuteeka mukyala ku address. Big up, we love you BMTV Africa. Ssaabasajja Kabaka Wangaale nange omwezi wa Kusamaas aka Sejjusa Uganda Mega Emizindalo. Ssaabasajja Kabaka Wangaale. Aminium Skipperman Formula, the most born original. Big up BMTV Africa and to all my fans in Uganda, Kenya, South Africa, Rwanda. Blessed Almighty, that knows say. I miss Skipperman Formula saluting BMTV Africa, #1 pon the globe.